Biki bye bali kwogerako ng'ofudde. Kyewunyisa okulaba ng'omuntu afudde abantu nga bali mu kujaganya. Kyekiriwo kati. Ono omwami yafudde mu kabenje k'emmotoka ku Jinja Kayunga Highway. Era nga abantu abasinga bali mu kuvaayo nga bajaganya. Si bonna wabula abasinga naddala nnyo ku social media bali mu kujaganya oluvannyuma lw'okufa kw'ono omwami. Omwami ono abadde ayitibwa Moses Kalangwa era nga abadde presidential advisor oba muyita omuwabuzi wa president. Era nga abadde chairman wa NRM e Kayunga district. Abantu ab'enjawulo bali mu kujja nga banyumya experiences z'enjawulo kono omwami ze baafuna. Era ng'oba oli awo tezinyuma. Mu mboozi ez'enjawulo wali emboozi eyasinze okunkwatako eno emboozi ey'ono omwami. Omwami ono nkakasa nga abasinga mumanyi kuba munnamawulire nga ye Henry Maganda. Nawuliriza emboozi ye experience gye yafuna ng'akola omulimu gwe nga munnamawulire kono omwami. Era nenjagala okugishalingako wano nawe osobole okugyewulirako. Bwe kiba kituufu nti mwami Kalangwa yafudde, Uganda Police mukozese ogwonga omukisa okunoonyereza ku muliro mu 2016-17 ogwayo kyakatale kaffe ak'ejjinja. Abasuubuzi bangi maali yaabwe neekola ki? Neefa. Emyaka gye mmaze mu mawulire naddala nga nkola omulimu ogw'okunoonyereza naddala ensonga z'amataka, abasajja bali babiri be nasanga nga mbatya olw'okuba nga basobola okukola ekintu kyonna bw'oba oyimiridde mu kkubo lyabwe nga balina gwe babba ettaka. Waliwo omusajja ng'alinga Kalangwa n'ono omusajja baagabana mu Uganda, buli omu n'abeera sayidi n'omulala sayidi. Waliwo omusajja bamuyitanga Haji Kawolongojjo. Haji Kawolongojjo ng'afubutuka mu bitundu by'Emityana. Naye Haji Kawolongojjo yali mubbi ate nga mutemu ku lwa nsonga z'amataka. Wane ewaffe mu district ye Wakiso, mu district ye Mpigi, mu district ye Mityana, ne mu district ye Mubende. That man was deadly. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo yalemaza abaana b'abantu n'abasajja ku mataka gaabwe ng'ababba. Kawolongojjo yatta abantu. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo nga toyina poliisi oba kooti wano Mityana, Masaka, wano mu Buganda wowangula Haji Kawolongojjo. Lwakeero olunaku lumu Haji Kawolongojjo najja wano mu Lukwanga e Wakiso n'asenda amaka g'abantu nga poliisi tesobola kumugambako, kooti nga tesobola. Yasenda wali bannalukwanga mujjukira, yasenda abantu wano okuliraane wa Professor Miro. Mwalimu omukadde omwe yafa pressure oluvannyuma. Haji Kawolongojjo. That was over 2012. Bannange neewuunya bukedde lwaki olunaku lumu neeteekako amawulire 2014-15 nga Haji Kawolongojjo afudde ate mbu yafa alaajana. Bannaye saakikkiriza. Haji Kawolongojjo yafa n'aleka ettaka wali ng'asenza abantu amenyedde amayumba gaabwe mu Lukwanga. Bwe baagabana oyo yali eno sayidi eno ng'eriyo omusajja gwe bayita Kalangwa. Nze Kalangwa mwebaza olunaku Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita, Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba, lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama, yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire ye entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku radio mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako bwe nabyogerako ku radio n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'e Kayunga balina ki? Balina ettaka nga simanyi nti abalabe
be bali mukuntu ale Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama abantu bebbale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto. Bano mbawadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitirawo. Nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume. Abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati bayimiridde ngenda mu kamotoka tulira wane mabege biwandiko bibi n'okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga. Nangamba yegwe maganda nti yanjogeddeko ku radio nti kakati nze Kalangwa gwe wayogerako. Famile ya Kibalamu ogibiyita otya konzi siina. Oli munna mawulire nti oyina abaana nti biveemu ebyettaka ebyo tebikukwatako. Nandaga pisto nga ayina pisto ndi mu mmotoka eyiye. Ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange. Ntegeera bulungi sinywa mwenge. Nkutegedde bulungi sikyaddayo. Kompadde omukisa guno. Bankumira mmotoka okumala essaawa ejo. Nenvaamu nenninya mmotoka yange nenvuga nenkomawo. Nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala. Konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu. Kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda programu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire na Suza RDC Kapiteni Sula Serunjogi. Ekazi 20 ekintu. Banzanya akazannyo nentya Kalangwa. Era ettaka nendivaamu nengamba omukyala nze mbivuddemu. Abaali baleese omusajja oba atwale balemerako mu kulemerako wayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta mission eyo nga yafudde bamuwadde buto afiiridde mu kitanda. Omukyala oyo abantu bennakulabye mumanyi mukyala Ntongo yali abeera wali emabega wa church ya pastor ya Bishop Butayi. Abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu church eyo yali ampadde omulimu okubataasa. Yalemerako obutwa gye bwava no one kubanga bwagenda okera ku macha ng'ava mu Sayina Jjovu. Kigambibwa nti baayisa ssente mu house gaalo. Yagaana okumpuliriza bwati we yagenda. Nze nategeera neŋŋamba era kyovula nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa. Jinja police mutandike kati okuggulawo mugulewo fayiro bupya mutandike okunoonyereza ku muliro ogwayo kyakatale k'ejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe. I think it was 2016 2000 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka mu katale ako. Mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu Jjinja. Kalangwa abadde muzibu nnyo ekibuga ky'Ejjinja nga kiringa kike. Abantu baife bafiirwanga ebintu buli waayenda bwe bataawa olutalo ebintu birina okuya. Twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu. Naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke. Mutegeere nti tuli bantu bannammwe. Tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongo jjo yali NRM kaada. Ono Kalangwa NRM no. NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu. Nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga. Nobo Mayombo yasooka tukaabya amaziga nga tukyali. Lwaki? Nyakairima lwaki yatuluma? NRM kati saawa eno God forbid ddala Ruhakana Lugunda asobola okufa n'olaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka. Ruhakana Lugunda kati dokita yakola ki? There are so many. Talina woosoma nti Ruhakana Lugunda yakola kino. So twogera ebigambo bino tetusanyuka nti nno kinaye tubyogeramu abasigadde nga muli mu buyinza mukyuke oyokeza bizinesi z'abantu olw'okubanga oyagala awantu awo olemazizza osibye abantu abamu mubase
naye omaze ofudde kati bagenda kukuziika muyiike ebinaze watwala ku famire ya George William Kibalama zonna. Ninzenwe Maganda Matiya Kyolo otudde abayina obuyinza nga mukyali balamu mukyuse tetubalinaako bukyayi lwa Justin tuli weenaare muno tulina mikwano gyaffe bangi mwenaareemu lwakubanga bali upright mukole ebisaanidde. Nze sinnakkiriza nti omusajja eyansiba okumala essaawa nnamba yafudde. Namugamba muzeeyi siri kwogerako. Lumu nali njogera n'omukozi wa radio sijja mwogera naye kale. You speak with the deep anguish about Karangwa. Anger. Karangwa. Yes. Karangwa is in the picture. Yeah. Who is Karangwa? And do you want to tell us the person that Karangwa represents? I see a civilian who has never gone to war, who has pistols, who has access to guns, who drives UPDF cars, who can order anything, who can cross to Hoima, Mubende, Kayunga, grab land, wherever he chooses. And every time you try to stand in his way, a phone call from a general runs to you. That's the kind of man. That's the kind of man who one day directed police to shoot me, to poison me. I went to hospital. I came back. I wanted to seek for justice, and I was, of course, denied, blocked, and I had to angrily walk out of that path. And he continues to do the same things. Wabula newankubadde biri biti ng'abantu bagenda mu maaso n'okusanyuka, aba famire si basanyufu saako n'ab'eŋŋanda olw'ekikolwa ky'abantu kino kye bali mu kukola eky'okusanyuka ate ng'omuntu bwabwe yafudde. Natufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Karangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Karangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye? Biki bye bali kwogerako nga tokyasobola kweyogerera? Ekituufu kiri nti mu nsi muno tubeeramu akaseera katono, lwakuba nti bwe tubeera nga tukyali balamu tulabanga abagenda okubeerawo ebbanga lyonna, ne tukomekkereza nga akaseera akatono ke tulina nga tetukakozesezza kugatta abantu abalinyolwa singa tuliba tuvuddewo, oba abantu abalitwogerera singa tuliba nga tetukyeyogerera, abantu abalitwogerako ebirungi ebibadde batumanyiiko. So kirungi nnyo ne weeyisa obulungi n'okola ebyo ebintu ebirikuuma abantu nga bakulowoozaako nga bibaleetera essanyu mu mitima gyabwe. Anyway, kwebaza olwakadde kwadde okulaba emboozi, tebeerabira okusubscribinga saako n'okunyiga mukadde okusobola nga okufunanga notification bwe naaba nkoze vidiyo empya.